Ati Douglas wetuso notayagala kukupa wetuula nombyemu. My brother bino byange. Si byange kyolunaku lwange naye kujibuza olulala Mukama olaba nga Palaso Mayanja family oyangwa nkukupa wetuula taata. Ogambye otya? Basebo ne bajja okusanyusa nnyo okubeera olunaku lwa leero nga siriiwo tiriwo nga Jose Chameleon. Wabula nga ndiwo nga faani wa Palaso ekijja ako Palaso nga bwe nkwita olunaku lwawe nga naye Juni olunaku lwo buwanguzi bwo zisijja kwogera nnyo bigambo bye amawulire ndi bakwano baffe bebaza bakaimwe balina etuba nti mututuusa bantu ako Palaso nze ndi mujulizi wo kyati Douglas wetuusa onotayagala kukupa wetuula nombyemu. My brother bino byange. Si byange kyolunaku lwange naye kujibuza olulala Mukama olaba nga Palaso Mayanja family oyangwa nkukupa wetuula taata. Ogambye otya? Osonye taata. Ku lwansonga ngo Palaso nsooka okwenyumirizaamu olw'obuvumu olwo nti oli musajja munyiikivu. Nze nakula Palaso ng'otandika okuyimba endowooza nti weejaaba naye with time okuluukiriza nze nga mukuluwo n'okulovinga ne Uganda yonna nti oli muyimbi wakabiri. Basalo ne banyabo Palaso bubiri nakigambanga bannamawulire nga mulowooza nti mpaana muganda wange obudde butuuse amazima geeyoleke. Palaso nze genda kukosa amazima ze Palaso ze Sseruma Ntaba neebaza nnyo mwena bamidia MTN mwana muli bakabe mwanyima sponsorship naye mwajode Palaso eri Mayanja family kiki genda kwogera Palaso nga Sseruma Ntaba. Palaso nga sinakola gwanga mujjegu walina okusookayo naye ntula ne Palaso nekugambako Palaso antimo enkubo zenaawo nonyimbanyo Palaso okwebaza okukyagasaani Bannayuganda mwenna mbakowoola mu ddoboozi lyange bakwano bange buli amanyi tewogera Dr. Jose Chameleon oyagala Uganda music beegayiridde mwenna mujje muwagire Palaso sirokati muganda nga obula tuwagire ekirungi. Beebaza bayimbi bannange mwenna abaagala Palaso namwe abatakkiriza mujja kukkiriza. Beebaza Fikfo Maika mukwano baffe Pepe Busi DJ Fiki smiling anyola kwebaza. Nebaza Wizo Manizo neyango Palaso above all nga tuli byokusinza tugenda kukola mwenda June. You're such a great man. Kusaba ko Palaso kusaba kuoba olunaku nga Mukama bweyoleka naku ekitono ekyo gabula n'abantu ngawo tukati love festival omukwano kulabika embantu basobola banyabo. Thank you so much. Ekisembayo Palaso twakatandika Buganda yange kuba ng'okubira gwe ne Uganda n'ensi yaffe. Bannamawulire bonna bakyali bange mugenda okulaba obubeeke nga mwenda June. Bino si byakusanga, bino byaki from Kawempe to the world. Bali mwana mujje okumanja Palaso nga mwenda June webale nnyo Douglas ompanga mawetulwanze waffe ezekiamaani eno si papo pati bw'olabanga Mayanja Joseph nga yolesere baganda be tuleke tugaziwe mwana twava walaffe bw'olaba. Thank you so much. Love festival ensinera omugano gwo wesikuterako kasengeca abana Juni okay, yes, sawa.
kopi atubuulire etteekateeka gabigenda okubeera siwo kyemanyako kanzireko wali nze nga sipoza webbali ensipoza ngire kubali kwenakumazeeko watuuse kagere ndojogeko ne bali bakukambingi nensonyesa Thank you so much. Baganda bange mwenna mikwano gyange bayimbi bannange kampanizi ez'enjawulo bannange ndi musanyufu nnyo Mukama yeebazibwe nti olunaku luno tulukuseeko njagala okugamba bingi ebibadde mu kkubo bingi ebitwesise bingi ebitwekise bingi ebikyaliyo naye ekintu kyemmanyi nti birina amaanyi mangi naye Mukama Katonda alina amaanyi ebimu biyinza okuba bitusobola naye Mukama Katonda abisobola njagala nsooke nebaze ba sponsors bange njagala okwebaza mu ngeri ey'enjawulo MTN MTN tubadde ffenna ebbanga ddene okuva konsati yange yasooka badde bamukwano tutambudde ffenna ate mbadde namwe okuva nga mukyali even the better connection nga temunnafuuka the best connection beebaza nnyo mwebale nnyo okuzikiririzaamu era enzikina zammwe temuzigalanga eri kampani yange nange nga brand tulukinga olwaleero